mukoddomi wa Museveni ye chairman wa Makerere. Kakati wanji yakoze kakati Museveni abana Rwanda abasinga tebajja Rwanda akozesa baganda babanyambe era si kyangu kyakutegera munyankole n'omwawula na munyambo oba okutunira Munnarwanda w'e Rwanda n'omwawula n'ono kizibu. Kati kiro Charles Peter Mayiga ayine konda Robert Kyagulanyi naye lya butonde kubanga it is just because of political ambitions. Manyi nti abantu baffe benzi mu byobufuzi buli kyebakola tulina okukikolako DNA. Twalina sente z'okuzikolako DNA tumanyi zivudde wani tugenda okusanga tulamu ekiwalaata ne bennakuwa omugobo ekyesuubo togenda kutuuka wendi nga totaddeemu budde n'amagezi nakwewaayo nakwefiisa. Omutukuvu Papa waba ayogera Vatican ng'alinayo olukuŋŋaana lw'amawulire ate toyinza kunyumya nti bwana mukulu gundi Ssaabakristo w'Emulago naye alina byayogera. Omulugube okweyagaliza n'obutayagaliza obubbi n'obukanuzi obulabbayi n'okwekkusa ogenda biwuliro olwaleero gye buvuddeko General Museveni ayinako gye yabadde wabula ngenda kulaga akatambi ngenda kubuulira ebigambo ogenda kulaba mwami Museveni okakase nti essaawa zino omuntu afuga Uganda oba akulembera Uganda si eyo gwe twalowoozanga nti ye Museveni. Waliwo ebigambo byogenda okuwulira era obirabe olunaku olwaleero wabula enfaanana endabika eya General Museveni alabika nga aweddeyo era ebigambo bye byazze nga akola birabikidde ddala nga byeyubulidde mu mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Olunaku olwaleero akatambi kogenda okulaba kagenda kuba kanjawulo nnyo kubanga mulimu ebigambo ebyenjawulo ennyo ebirimu n'okutugumbula n'okutta abaana abato okusaddaaka byonna mu gavumenti eya General Museveni. Kyokka nga ate mu ngeri y'emu mulimu okusiba okuwaayiriza n'okubeera nga mukwano gwange okutwala ebyobugagga ebyabannansi bannayuganda abeekolera mu ntuyo zaabwe abasajja ne babyeddiza. Kakati banka wabaddewo olukwesikwesi n'olukwe atereka sente mu banka eyeewolayo kasita balaba nga banka eno etutumuse egezze ng'ekoze ebbanga era ng'ebyobugagga bingi ebbanka eno bye yeewoze mu bannayuganda nga bagikuba ekigwo. Kakati mukwano gwange gwe yeewola osingayo kyapa oteekayo ndagaano oteekayo ki ogenda biwulira amaziga gakulukuse amayitirivu agali mu bannayuganda abatali omu wabula ab'enjawulo. Kakati naye nga sinakutuseeyo njagala nkulaga obubbi n'obulabbayi obulimba obukuusa obwa mwami Museveni okuva mu ntandikwa n'essaawa zino ate nkomewo. Mwami Museveni kyobala olwo omuntu yagamba nti mwami Museveni yeetaaga kubeera oba kiki ne kompyuta zimusomeko zitubulire kikyali kubaka mbabulireyo ekyama ekimu. Mwami Museveni gwe mulaba oyo mu myaka egy'ensanvu wonna yalabisanga omusajja gwe bayita Idi Amin Dada mu bazungu n'abalaga nti oyo kyekizibu kye tulina kati mu Afirika ayagala naggwanga kubanga alifula lya busiraamu. Ani agenda okugumira ebyo abazungu ne bagamba we must do something tubeeko ne kyetukola era baakikola ne bagamba oyo aleeta obusiraamu awo. Museveni omu bw'atuuka okugenda mu buyeekera ate yaddukira mu basiraamu agande ebyokulwanisa nkuba omukafiri Gaddafi ne batijja mwana w'abachwezi eri mu gy'ensanvu yasaba. Wulira nnyo mbadde n'ensonga okutandika n'akatambi ako. Mwami Museveni emyaka egy'ensanvu yeegatta ku bazungu oba yasaba abazungu bamukubira Idi Amin Dada kubanga mbu Amin yali kijambiya nga atugumbula abantu n'okubeera nga agobye abayindi era ng'ono kyali kiraga nti tayagala bantu bakyeruppe. Mu mbeera y'emu ono yategeeza abazungu nti Amin eggwanga yali amaze okwagala okulifuula eri abasiraamu era nga ayagala ddiwandiisa mu Arab community. Kaakati nno n'asaba abazungu bamuyambeko okuggyawo Amin wabula ono jjukira yeetana bakubeera ng'afuuka pulezidenti. Kyokka ate mu ngeri y'emu ono yennyini yafuula amannya ge agaali aga Museveni ne yeetuuma Kasimu. Wuliriza bulungi nnyo wano musajja ono ng'avudde mu bazungu okubagamba nti Amin yali eggwanga Uganda ayagala ddifuula ly'abasiraamu era n'abasaba obuyambi ne babumuwa ajja alwanyisa omusajja Amin nga tanafuula Uganda nsi y'abasiraamu. Kati bwe yakomawo yagendako ate ewa Gaddafi n'agamba Gaddafi nze Kasimu
ndi musajja musiraamu njagala oli obunnanfuusi n'obukuusa bwa Museveni butwolekedde batutambuliramu omono ng'avudde mu bazungu ng'amaze obagamba nti Uganda bagenda gifula y'abasiraamu mulimu kijambiya atugumbula abantu mumpe obuyambi mukube kakati yasibira wa Gaddafi ewa Gaddafi bwe yatuukayo n'amugamba nti nze Kasimu era ndi ne basalimu sale ndi ne bashabani n'abantu abalala bangi nnyo abasiraamu tuwaga tulwanyisa Amini kubanga Amini amazeewo Uganda okubeera ng'ono tasobola kubeera ng'afuga ensi Uganda olw'embeera mwatambulira nze ndi musiraamu munno munyambe tusobole okugoba omusajja oyo njagala ojjukira ebigambo bya Museveni yagamba nti nze nayambalangako n'akatalabuusa ak'abasiraamu nga nze Kasimu naye ng'ekyamazima nali nnimba kakati nno omusajja Gaddafi era y'omu ku bayamba Museveni okuggyako Amini kyokka Gaddafi bwe yatuuka ekiseera Museveni yamwefuulira era kigambibwa nti okuvaako kwa Gaddafi mbu kwalimu olukwe era nga ne mwami Museveni ebigambo bino yabirabanga n'asirika era Gaddafi agenda okutuuka okukuba okuvaako mwami Museveni talina kyeyamuyamba kati njagala nsumulula akatambi owulire nze Eke Master mabega w'omuzindalo video n'okusaba sooka ogimpere ekigalo omanye nti ntambula na mulongo wase omuluuta nsozi yateekamu ku mafuta kaakati okutugumbula n'okutta n'okusiba okuwaayiriza bannayuganda ebigambo bino byava mabega mwenna mujjukira kusaddaako okwatandika mu Uganda okw'abaana kakati nno byalimu omusajja amanyiddwa nga Kato Kajubi ono y'omu ku bannagagga abaali bamanyiddwa mu Kampala wabula bwe yamala okusalirwa nti kooti emwejjeereza omwangu n'embiro General Kale Kayihura yaddukirawo mu kooti omusajja ne bamuzzaayo nga ki ekyamuggisaayo kakati wano otusumuludde wenjagala olabe vidiyo eno bwe tugivaamu nkutwale mu bbanka okakase nti okusiba bannayuganda wabaawo ensonga oluusi nga tewali musango okusinziira ku bino byogenda okulya mu katambi kano kawanvuko naye kawa obudde bwe tukavaamu nkuteremu akalla aka bbanka bw'oba oli bweru ng'osindika ssente weesibe ebbiri ekinyu kinywere kakati nno nsimbudde bwe nti Kato Kajubi abatamumanyi yasibwa obulamu bwe bwonna era nga yagenda mu kkooti eyasooka neegumusalira n'agenda n'ajulira mu High Court neegumusalira yagenzire nejulirwamu nayo neegumusalira naye bwe navuddeyo nenkola vidiyo nze nga njogerangayo ebyali mu kkooti abantu bazze ne bayomba era kyampalirizazza okugyayo vidiyo ezo olw'ensonga nti abantu bazze ne mu kabokisi ne bagamba katukunnyonnyolenga bye byali nga balaga nti bena ebyayogerwa mu kkooti baasibako matu ga mbuzi kumuliisango Kato Kajubi teyalina musango wabula abantu bakisirikira bakyeka ku mutima gwabwe simanyi oba olw'okuba yali mugagga naye okusinziira ku bwedda bye bagamba ekisooka bwedda bye bagamba obedda bagamba nti Kato Kajubi yalina kampani oba ereeta amanda wano aga Tiger mu Uganda kakati nga waliwo omunene oba agyagala obedda bamu bagamba nti amanda ago aga Tiger ge gavaako obuzibu abamu obedda bagamba nti waliwo omunene mu gavumenti gwe yakolagananga naye nga ebyobugagga ebimu bibye bwe yatuuka bimusabamu n'abigaanira abamu obedda bagamba nti omukulu oyo yalina ebizimbe ebyali awo e Makerere bye bali bagala okumubbako abamu obedda bagamba waliwo yazze n'aŋŋamba nti baleka batya omusamize Kateregga ne basiba eyatuma ne bamusiba ebbanga etali ggere kyokka ate omusamize Kateregga addamu natta abaana babiri anadduka ne ku kyalo waliwo yazze n'aŋŋamba bantu bakontise comment nga bagamba nti okusinziira abadde abeeziga nnyo ku manda gano aga Tiger ndowooza yali agayingiza ng'omunene oba mu gavumenti yayagala okugayingiza kwegamba story comment zabadde nnyingi nnyo naye kye nazudde nti abantu si bamativu ku musango ogwo si bamativu ku musango ogwo balaga nti Kato Kajubi teyalina musango newankubaddeyo omwana yattibwa omwana ye yattibwa Kasirye abatajjukira omusango gwalimu abantu basatu omusango gwalimu Kato Kajubi ng'omugagga omusango gwalimu Kateregga ne mukyala we ng'omusamize ne gubamu ne jjajja wa Kasirye ne Kasirye be bantu bana kaakati nga balaga nti omugagga yatuma Kateregga
Katerega nakwatagana ne mukyala we, Katerega omusamize nakwatagana ne mukyala we, ne bagende wajjajjawo omwana Kasirye, ne bamusabayo bajja akole mu biyumba by'enkoko, jjajja w'omwana n'amumuwa, ne bakwata omwana ne bamuleeta akole mu biyumba by'enkoko, bwe bamutuuse eno yali alina okukolera, ne bamutta, ne balembeka omusaayi n'ebitundu ebimu eby'omunda, ne balembeka omusaayi mu bbaafu, ne bagutwalira eyabatumye Kato Kajubi n'agulibwa ku kizimbe kye. Bo story bwatyo we yali. Naye abantu bagamba nti bya bulimba. Kinategedde abantu bagamba ekyo bakigana bagamba nti kya bulimba. Kibasigala ku mitima naye nga bakimanyi. Nakirabye. So abantu benda bakomplaininga balimba omusajja bamuwayiriza omusajja yana musango bali bagala kubba bizimbe bye basimanya kampani za Tiger za Amanda zibali bagala otwala era ali akolaganye no yaliko IGP Kayihula yomu kubali mu emivuyo bali temivuyo musango ogwo omusajja bali bamutadde ate ne bamane bamukwata naye nga nange nabigoberera naye nze njukira rumors bwe twali tulaba omusango ogwo nga gugenda mu maaso rumors nze je nawulira kubanga buli mu yawulira kiki nawulira bagamba mbu waliwo ddiiru gye yakola ne yali IGP Kayihula mbu kati ddiiru Kayihula oba n'amusaba ssente entono ezo gikola ng'omuntu onoogamba nti olina ddiiru ki nti kale mpaayo obukadde 10 n'obumpa kati oluvannyuma n'ekizuula nti ddiiru gye nakoledde obukadde 10 gwe walidde buwumbi 10 negerega nti neguli nompa obukadde 10 nga gwe walidde obuwumbi 10 badde nsaba ompeeyo miliyoni onyongereyo akawumbi kamu kale oli omwenda kati bw'ota olwatandikirawo paka musajja kukomekereza nga ali mu kkomera. Naye of course yayitako n'ebyapa nga yagala biwaayo bamweyimire ne bagaana bamusiba bbanga litali ggere. Abantu nga si bamativu. Ebiseera ebisinga bagamba nti abangi obasonga ennyo olunwe wekyabikira kakati endowooza z'Abannayuganda ku musango ogwo abaazigoberera bangi ebigambo ebyogeddwa obiwulidde nga bino biraga nti mwalimu ne bizinensi ez'okutuusa amanda aga Tiger Head era mbu yandibanga y'emu ku nsonga ezaavirako omusajja ono okumusiba obutamuta abasajja basobola okubeera nga beegaggawaza mu bizinensi gye balaba nga bagyegombye ng'ate omusajja ono kigambibwa mbu yali amaze okubeera ng'aweebwa okubeera nga yatuusa amanda mu Uganda yekka nga bw'olaba mwami wava munno bwe yaweebwa okubeera nga yatuusa benzi yekka mu Uganda okuva mu ggwanga eryo eri abakyeruppe kakati noono yali amaze okubeera mbu ng'akwasibwa ddiiru y'amanda okuva e China aga Tiger Head nga yalina okubeera nga agatuusa wano nga ye distributor waago abagaagala mu Uganda kakati nno waali wayagala okuyingira ddiiru mbu kyekimu ku byasibye omusajja ono aveewo ng'abeezizise mu kkubo kakati nno yasibwa na guno gwaka ampuliriza ontagenda kubeera ng'ava mu kkomera wabula mu ngeri y'emu mwenna mujjukira waliwo banka ez'enjawulo ezize nga ziggalwawo mu ggwanga Uganda era ng'ensonga eggazawo banka zino abamu baagambanga nti zaali zibba bannayuganda abalala baagambanga nti oba oliawo basazaamu layisinsi zaazo olw'ensonga ez'enjawulo waliwo ka banka kali kamanyiddwa nga EFC kakati kano kabeerawo k'ebbanga mu Uganda wabula njagala okimanye nti banka zino baani bannannyinizo kyekisookera ddala obamanyi bantu beeri kakati ekyokubiri baani ababeeramu nga bamaneja era abamaneginga ensonga z'Abannayuganda abazze okubeera nga bayingira mu banka eyo nga bakasitoma oze kwewola oli wa linnya ki ova mu kitundu ki oli wa ddiini ki nkugambe nti bamaneja babeera mabanka gano omanyi gye bava era beekenneenya nnyo abantu bano oli Muganda oli mu Central kiki kyokola mugaggawadde nnyo kakati ampuliriza njagala olira amaziga ka banka kano ogendo kakana nga bakakuye ekigo nga ne Bank of Uganda tesobodde kuvayo mu kuyamba Munnayuganda yadde n'omu nakati bakabatwawa nga ntulege wabula njagala okimanye nti video bw'ogiwa ekigalo etambula ensi yonna Bannayuganda bonna ne bategeera information eno ate wanga oli mpya nkusaba subscribinga ku AKTV Media Uganda mukutu gwa muntu wa wansi era gwankyukakyuka. Lubega Herbert Newton wa myaka 53 era mutuuze bulenga ku luguudo lw'Emityana n'ekirala musomesa wa primary yegatta ku banka ya EFC mwezi ogw'omusanvu mu 2019 yafuna ekirowoozo ky'okwongera ensimbi mu ssomero lisobola okulaakulana era banka yakkiriza okumuwola obukadde 7 ensimbi zino yali alina okuzizaayo ng'azitaddemu amagoba ga bitundu 4 ku buli 100 bwe bukadde 29 ze yali alina okugatta ku 7 ezaamuwolwa okukola omugatte gwa bukadde 12
olw'okuba yaziteeka mu ssomero yakkaanya n'ababbanka aleme kusasula buli mwezi wabula buli ttaamu. Buli ttaamu nga nsasulamu omulundi gumu nga nsasula obukadde 10,780 ng'ekyo nja kikolera okumala emyaka 3. Buli kimu kyali kitambula bulungi okutuusa COVID-19 lwe yaleetawo omuggalo. Omwaka ogwaddako gwali 2020 tuba twakasomako katono nga sinatuuka kusasula installment yange yali badde ey'okubiri ne tugenda mu COVID. Amasomero jjukira olwo gaali gaggaddewo ate nga ye yali source of income mwe nalina okujjanga ssente okusasula. Mu bbanga ly'omuggalo ery'emyaka 2 Lubega agamba yasigala awuliziganya n'ababbanka era baliko n'amabaluwa ge baamuweerezanga. Baluwa ezo zaabanga zintegeeza nti looni banyongeddeyo ebbanga. Obukulu bw'amabaluwa ge yateekangako emikono yakatandika okubutegeera. Kati emirundi egyo gyonna okumala emyaka 2 gye twamala mu COVID nga buli ttaamu etuuka ne mba nga nyina okuzzaayo ssente baaziteekanga ku principle ne bazicapitalizinga neefuuka part of their principle ne zifuuka ssente ezimu kuzampeebwa. Omuggalo gugenda okuggwako ng'omugatte gw'ensimbi bbanka z'embanja okuzzaayo kumpi zikubisa emirundi 2 mu bukadde 7.3 ze baamuwola. Nalina akabawako installment emu jjukira nga ku installment eyo kuliko principal ne interest nga zivudde ku $7.3 zifuuse $6.69. Naye olw'okumala ebbanga lino ery'emyaka 2 erya COVID nga tetusasula baŋŋamba nti kati bammanje obukadde 142 nti eyo ye principal yaabwe kaakati. Kino kitegeeza ssente ze yali alina okuzzaayo buli ttaamu nazo zaalinnya. Zivudde ku $10,780 zeeyongedde kati muzitutte mu $22,000. Population y'abaana ekendedde. Lubega agamba banka ya Uganda enkulu ba Bank of Uganda yabawayo ebbanga ery'okwetereeza. Twakava mu COVID nga tetusasula era ogwo omwaka tebansaba interest tebansaba na kusasula kintu kyonna. Ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kuba nti omwaka gw'obuweerero gwagenda okuggwako nga banka ya EFC ensimbi z'emubanja mu kifo ky'okkendeera nga zeeyongedde. Ng'ate zaabadde $142 ze baabagamba Bank of Uganda teddamu kwongeza interest tetusaba ssente tuwemu break eyo ng'ate zifuuse $195,000. Wano we yava okutandika okusika omugwa ne banka eno ne yeekubirako n'endulu mu banka ya Uganda nga buteerere. Omusomesa omulala alaajana ye Geoffrey Musiitwa mu mwaka gwa 2016 yali asabye okwewola obukadde 30 mu banka ya EFC kyokka ne bamuwola obukadde 16 abusasulire mu myaka 3 nga buli mwezi azzaayo $85,000. Musiitwa yafuna okuddirira mu by'ensimbi ekyataataaganya ensasula y'M85,000 egya buli mwezi naye n'amanyisa aba banka. Ne baŋŋamba nti looni eyo olulimi lwabwe olwa banka baga nti baagi-writing off kubanga baagitwalanga bad loan. Naye tekyandobera genda mu maaso nga nsasula. Nga wayise emyezi 8 okuva lwe yali alina okuba nga amazeeyo ensimbi ze yeewola atugambye yatuukirira aba banka bamubuulira ensimbi ezisigaddeyo. Ne bantegeeza nali mbuuzayo akakadde kamu mu $50,000 mu budde obwo mwezi ogw'E11 mwaka gwa 2019. Nono omuggalo gwa COVID bwayongera okuzingamya ensasula ye. Enviiri katono zimuve ku mutwe banka bwe yamutegeeza ensimbi z'embanja oluvannyuma lw'omuggalo. Baŋŋamba wano tulaba tukubanja obukadde 9,61,8 ne mbaga nti ate ezo zijje zitya nga bwe twali tugenda okuyingira omwaka gwa 2020 mwali mu mmanja kamu 54. Yeevaamu n'alumba banka asasula akakadde akamu n'ekitundu ye ke yali amanyi nti ke kamubanjibwa. Kaakati bwe namugamba ninaze ndeeseko nanga nti njagala okkirire wansi mu banking hall ogulewo akawunti empya. Akawunti ne njigulawo nali ngenda okuteekako ssente ne mpulira eddoboozi nga linga addamu amagezi eyo si ya akawunti gye wali osasulirako looniyo. Ssente zaye ne nzikwata ne nzirayo nazo naye nga akawunti mmaze ogiggulawo. Nga 19 January omwaka guno banka ya Uganda enkulu lwe yaggalawo banka ya EFC Lubega ne Musiitwa balowooza nti bagenda kutaasibwa ku mivuyo gye babaddemu. Mu kugiggalawo ng'egamba nti zibadde management issues ne tugamba nti Bank of Uganda etegedde obulumi bw'Abannayuganda. Ne baŋŋamba nti oba tokkiriziganya nazo oba okkiriziganya nazo gira osasula we tunaakuddiramu ffe wonooba otuuse we tunasinziira ne tugamba nti kino kyali bwe kiti kino kyali bwe kiti. Kyokka okuva olwo bagamba bawandiikidde aba Bank of Uganda kyokka tebafunanga kunnyonnyolwa. Ne nkozesa ba lawyers ne babawandiikira ebbaluwa ne bakola follow up tebabaddangamu even up to now.
naye tusasudde okuva banka lwe yaggalwawo okutuuka na leero Bank of Uganda eremeddwa okutuddamu. Tubuuzizza bano lwaki baateekanga emikono ku mpapula nga tebasoose kwetegereza batuuke n'okubigikibwa amagoba amangi ge balina okuzzaayo. Empapula nazisayininga kubanga bw'oba oyagala ssente ogendera ku ttaamuzi z'oyo akuwa ssente. The one who pays the piper calls the tune. Gwe bw'ogenda nga olina obwetaavu bwa ssente 40% nagikkiriza, nagirabanga enyigiriza naye nagikkiriza kuba nalina obwetaavu bwa ssente. Bagamba ne mu kuteeka emikono ku biwandiiko obunkenke buba bungi wakati mu kupapizibwa. Olunaku lwe bagenda okukuwa ssente ate lwe bakugirayo loan offer letter ne mbaga nti sayininga wano tuteerewo signature nga tolina na time oluusi esomamu. Mu kiseera kino bali ku bunkenke olw'abawannyondo ba banka bwe babasindikira. Bawunzise ne bino bye bakukkulumira banka enkulu. Teyasobola kuregulatinga interest eri exorbitant during the course of the bank ng'ekyaliwo, ate n'etasobola na kugenda mu maaso kuwuliriza bizibu bye twayitamu ne banka eyo. Abantu abo balina ebyapa byaffe bye baatwala okutudde bizinensi zaffe, kati tuli beeraliikirivu oba oliawo n'ebyapa byaffe tebikya. Kakati nno kwesiba bbiri abatugoberera mwenna mbeebaza nnyo kyemukola kyanjawulo nnyo era kyemukola kya ttendo nnyo okuva ebule ne bweya Afrika yonna, Asia yonna, abali mu Europe mwenna, kosa abaana abali mu kontinenti ey'Amerika ey'omumambuka, kosa naye eri mu Maserengeta ne mu Australia, wabula ekiri e Canada kifumba mutuku. Abasajja abali ku nkyukakyuka oba bayita ba National Platform bakoze ekigambo ekibadde kisuubirwa ensi yonna, kwe okuddira ne balumba abantu bano aba NRM abadde bakoze conference mu ggwanga erya Canada, wabula nga bano kye bakoze basombya aba Nigeria, basombya aba Kenya, ne babateeka mu holo muno beefuule bannayuganda olwo balowoozesa ensi nti bannayuganda bangi nnyo mbwe Canada abaagala mwami Museveni ne regimu. Kaakati nno bino ngenda bikumulisa ku katono nnyo obirabe abasajja badde mu conference nga beefudde tabbu nga balimbalimba baddidde ensimbi y'omusolo, ate mufo ky'okuyamba bannayuganda bagikutte ne bagenda ne bagulirira abantu babatadde mu zihoolo beefuule abaganda, wabula nga bali mu hoolo muno temuli mu muntu n'omu amanyina kwogera Luganda. Kakati n'ebigambo bino njagala obirabeko katono nnyo ebibadde mu ggwanga erya Canada oba ebikyaliyo, wabula nja kuleetera akatambi mu bujjuvu nkulaga abaana abali mu ggwanga erya Canada bwe baasalawo bo bagamba nti ekijja kijje bakimanye enkyukakyuka eyina okujja mu ggwanga Uganda. Abasajja batuyitidde ofutubalako ku bannayuganda. Babbi babo babadde balowooza enekeya bina babo. Those are government killers. You won't do that in Canada. You won't kill Ugandans in Canada. You won't. You have killed people back home. You won't. You've killed many Ugandans. You won't kill Ugandans here in Canada. Mulabe twe. Hey, you saw that when you call police, we shall be intimidated. This is not Uganda. Those are killers. Those people are killers. Shame on you, Raveri, no, Rubuto. Ganda, Rita Tumanyira. Torina go Sirisakwe. You can't stop us. You can't stop us. You are murderers. Go back. Go back. Go back. Go. You are killing. You can go back. Go back. You are murderers. You are murderers. Go. You go. You are not allowed here. This is Canada. This is Canada. This is not Uganda, where you kill people. They've raped women. Those people, they've raped women. They've raped people. Oh, God. Oh, thank you, police. Thank you, Canada. Oh, God. Kakati nno njagadde nkumuliseeko nkulageko katono nnyo mukwano gwange ekibadde mu ggwanga lya Canada. Kakati nno abasajja bano nkugambye nti ne yali ambassador yasooka yagobwa mu mbeera ey'okulaga nti ali partisan, nti era ono yali akolera mwami Museveni mu kifo ky'okusavinga public office ng'aweereza bannayuganda bonna abali mu ggwanga erya Canada. Kakati nno ate ne bateekayo ambassador omulala nga muwala wa maama Mbabazi, ate mbu ne boyfriend we mbu ye deputy we era mu ggwanga erya Canada. Kakati nno ebigambo byebyo ebiri mu ggwanga erya Canada, wabula nga madamu Teacher Nambooze ensonga ayina bwazirabye ez'amwami Kyagulanyi okubeera nga yajja mu politics
era mwami Museveni kye yalowooza yabala kafu ku President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Njagala ogire nti omukyalo ono Betty Namboze Bakireke akikira Mukono municipality y'omu ku bantu abali mu DP abaasigalawo nga bantu batuufu bawereza munnansi n'omutima gumu ogutaliimu kyekubiira. Kati njagala oneegatte kate tugende Mukono kubanga na bino bikulu nnyo tubyetaaga okubeera nga tubimanya bigatta ku Uganda. Museveni bw'alaba Kyagulanyi ng'ajja mu kalulu yasanyuka nnyo n'agamba ono kansasamaliza abantu bave ku Besigye omuzibu badde kunono omudongo menye mu jjenje kkalu naye engeri gye yamuwangula n'aba ng'alina kubba bubbi nakati akyakyewuunya era ye bw'abeera eyo n'awulira bamawu nga boogera ebyo agamba bugani nti bannange abasajja bano tebamanyi nnaku mwempita waliwo neyaŋŋamba Museveni teyabba kalulu yakyusa bukyusa amannya awali kyakwalina tekawulira kuba bwali tebubbika bulwali bungi. So njagala nkubulire mawu talina kye yayogedde in fact ekyo singa tebali mu kutya singa tebabyogera ebyo bye bigambo ebyogera omuntu atidde ng'akola kye bayita reverse psychology kyebasinga olaba bano ba foot soldiers lwaki olowooza babatwala mu army court martial because balaba nti nno Kyagulanyi alina eki kiro ekyanneewuunyisa oyo atta omutaka nakiza musana mundu ali mu kkooti ya bulijjo jabiri mukola ali mu kkooti ya bulijjo owasapuli gundi akireewo ali mu kkooti y'amagye era bagamba eri bamutuusaayo ne batandika omukudaalira sebo genero ne bamugyamu engoye zonna ne bamuleka obupe ne badda wali ne bamukuba ebifaananyi ne bamusuna ne bamunyiga obutoro ne bakola batya because they know that these boys babayamba buyambi they can easily turn themselves into an army. Ye bannange katubuuze mawu mubuuze nti nno munnamagye ekye yakulembera okuwamba gada gundi ekatuumu bano abaana abato kwaliko omuwala ow'emyaka 21 mwana yinki yennyini n'olwaleero talina mu gavumenti abantu bennyini nga bakoye gavumenti magye ate makambwe n'okusinga ejje yefe magye olaba ne Museveni agamba we munkwatako nzira mu nsiko naye ate ffe ne bwembanzi ku myaka gye nnina nabo gye balina olaba ne mawu akangaza ffe twalabako ku mawu ng'ali mu intensive care nga naye amanyi nti agenda kufa okuba nti akyali mulamu we yalitendedde nti waliyo amaanyi ga Katonda n'abantu bangi nnyo abaali abalamu nga ye mulwadde baafadde abaali basuubira nti nno bajja kumusika. Nze mmanyi n'omuntu omu eyawagira ennyo mawu mu kalulu ng'amanyi nti nno mawu agenda kufa yaddewo olwaleero waali olidde bagamba mawu we yali obubi ennyenye nnyo eyaleeta ennyonyi emutwala e Nairobi olanya kati olanya mugenzi waliyeyo ne munnamagye oli omukulu ennyo yava e Somalia nga bamuyita Delian of Mogadishu so bakatonda naye bamulekeremuko ate baleke okwogera ebigambo bye bajja okwejjusa naye mawu bwatyo Katonda yamumma ebintu ebirala byonna naye n'amutonera ogw'okumukola ebigambo simanyi oba oyo Katonda oba Sitaani. Kaakati nno baalugera Abaganda nti nogozadde akkubira engoma n'ozina. Kaakati essaawa abavubuka abato ab'omulembe omutebi basobole okubeera nga bakwata mu kintu kubanga mwami Museveni yamaze okulaga nti nno luwedde ku mpagala era nga n'emyaka gyamuwubira dda akatambaala. Kyova olaba nti ebigenda maaso mu nsi Uganda takyasobola kubeera nga asalawo ku kintu na kimu, takyayina sse yadde n'akamu. Omusajja nga ne be yateekawo okubeera nga bamuwa okumuwabula kaakati ate bano bonna yabawabula. Mwenna mujjukira omukyala amayiddwa nga Miriam Matembe. Ono omukyala y'omu ku bakyala abateerya ntama era ne baali mu paaliyamenti yali muzito nnyo, yayogera nnyo ebigambo. Wabula kakati essaawa zino ng'omuliro ate aguwandulira aguddiza eri mukama we General Museveni okusinziira ku bigenda maaso n'ebiriwo essaawa zino. Ono omukyala agamba nti mwami Museveni okutusibako mutabani we kijja kubeera nga kikafuuwe nnyo era ono agamba nti bannayuganda bwe tunakkiriza tujja kubanga ensobi ffe tugyekoledde era twenenyanga ffekka, tetunenyanga Museveni, tetunenyanga Muhoozi, tetunenyanga omuntu omulala yenna, wabula ffe kennyini ffe tulina okubeera nga twenenya
kubanga lwaki tulina okubeera nga tukkiriza ensonga eno ono omulenzi asobole okubeera nga akulembera eggwanga Uganda wabula gye buvuddeko mwenna mwabiwulidde ono bwe yavuddeyo n'akakasa naga nti tewali muntu n'omu agenda kuvaayo yakulembera Uganda nga si mukwata mmundu era ng'ono kye yabadde agezaako okulaga ng'alinga agamba nti kitabe bw'avaawo yalina okuddako ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda kubanga ono yatuuka dda ku ddaala ery'okubanga yaduumira amagye gonna agali mu nsi Uganda ate nga mujjukira nti Museveni yagamba amagye gano gage era ne Muhoozi yavaayo naga nti my army can attack Kenya within a few minutes nga bali mu kibuga Nairobi kati mwano nga balaga nti amagye baagazimba gaabwe so siga bannayuganda sigasaavinga Uganda wabula gasaavinga bo bokka kyova olaba ne babawo mission ez'enjawulo kati ng'ogende Congo amagye gagende Congo nga Mwami Museveni yagataddeko order kyokka ekyennaku nga parliament temanyi parliament egenda okubitegeera ng'omusajja yasalawo order nga tekyalina kyezza kankutwale butereevu wa Miriam Matembe ebigambo bino obiwulire ebyayogedde ebikambwe ddala wabula nsooka kujja wa mulongo wasu ono mu Lutansozi kubanga ekafulo mu bizibu ebya buli kkala tukwate tudde ew'omukyala amanyiddwa nga Miriam Matembe kakati Ssaabasajja Kabaka awangaale tukwatagane mu mwakaffe addako nkomawo katono nnyo ebigambo byongedde okubeera nga byonooneka wa wogenda okulya mu katambi kaffe akaddako peace. Bye bye. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Lutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Lutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankoto. Abana Uganda banange muzukuke. Abana Uganda mwina okuzukuka nimva mu kutya. Kubanga nze siraba okunyoma okwenkaniddawo n'onyoma abana Uganda n'obafuula basooka ne babafuula obwavu obuli physical ne bwavu obuli mitwe. Kino kintu kya bukopi nnyo kubanga olaba President Museveni buli gy'ayimba naruli bwe bagamba nti abaana bato bano the young people n'agamba nti ababebweru ba foreigners beba batumye nti era kuva edda nadda ba foreigners nze njagala kubuza President Museveni yajja wano 40 years ago ali kumpi kumala 40 years ago yajja ng'atugamba 10-point program nze ngenda kujjako byonna ebikyafu byonna abakulembeze abalemera mu bukulembeze ne batavaamu bonna abo era tutandika chapter empya. Kakati nze nkubuulire bwe ndaba muzeeyi oyo ngenda Katonda n'ensaba n'engamba Mukama deliver Africa. Kubanga nze bwe ndaba President Museveni bwe yajja wano ne tumwembulesinga ne tugenda kukola naye ne ndaba kati omusajja aliwo essaawa eno ngamba nti Mukama baddugavu baba baki mitwe gyabwe oba singa tuba dissectinga ne tulaba obwongo bwabwe bukola butya sikitegeera. Naye Obama teyali muddugavu anti bagamba abasajja be baditamininga omuntu kyali. Obama teyali muddugavu. Mukama yamututeekerako n'amuwa America agiridinge ng'ayagala kutulaga nti abaaye b'Afrika namwe muli bantu mbagala mwina obwenje mwina amagezi mwina buli kimu kyonna muzukuke. Era Obama n'aridinga America n'agijja mu negative yagenda kugivaamu yonna eri positive mu budget yayo. Katonda yali atugamba ki nti bananga baddukafu wake up namwe musobola naye kati tuli luddawa ogamba ono ate munne Kagame omanyi nti nafuna opportunity nenjogerako ne Kagame nga President Museveni amaze okujjako term limit amaze okutugoba ne bampita ba Rwanda nti ngende kubanga I was very crucial bali ba celebrating a women's decade. Omwami Kagame n'abagamba nti banange temulekayo Matembe kubanga she's the cause, one of the causes why for abakazi aba Rwanda tutuuse wano.
nti engeri yabamobilize nga bakyali mu Uganda ne bagenda with that fire. Bwe namala conference ne nfuna opportunity ne mukyalira mu office ye ne mugamba naye mukwano nawe totuswaza ne mugamba totuswaza kubanga twali tulama nti muzeeyi waffe agenda kuridiminga Africa kakati yebimuremye ne naawe wetusigaza wekka munange totuswaza n'agamba nti sisobola bwe yangamba nti sisobola kati nenga nti mukama yebazibwe ne kati bwendaba ddala obeera ne 99% omuntu omugezi olina obwongo nga bukola mutwe ogwo noba nga Saddam Hussein ng'okoze elections ngu 99%. Obwo busulo butajjanga nagambye banaye abaddugavu wisdom yaragawa naye omanyi kankubulire wisdom eva wa Katonda. Wisdom is not knowledge. Owaffe tukiyita obwenje mu Lunyankole wisdom is obwenje buva wa Katonda, obwenje buli God given. N'olwekyo Abafirika bano bwe balemwa kumanya Katonda ono Katonda we tukkiriza si bano ba Katonda b'Abaganda, Katonda w'Abanyankole, Katonda w'Abakigaba n'Abacweza abeerese, si babo ba Katonda. Naye Katonda oli wennyini w'eggulu n'ensi, yatonda eggulu n'ensi, oyo Katonda oyo is the one who gives wisdom. Ojjukira abakola endagaano abazimba Uganda, our founders abaleeta Uganda wano ne ba Uganda ne beesalako ne tufuna independence, bazimba Uganda ku musingi gwa Katonda, bagamba for God and my country. Bwe bagenda mu luyimba ne bagamba o Uganda, we lay your future mu mikono gya Katonda. Bakimanya singa Uganda ebeera mu mikono ya Katonda ejja kumuvinga down the road. Katonda ne bamuvaako, endagaano ne tugimenya. Ate nkubulire fe abamanyi Bayibuli, bw'omenya covenant ne Katonda, bw'oba okoze covenant ne Katonda n'ogimenya, punishment y'amaanyi nnyo. Era Africans ne particular in Uganda wano tumenyeza kakati nze ombuuza amendment olowooza abo bantu balamu. Kati njagala kukubuuza, omuntu ayinza kugamba ngu ono wa Cameroon simanyi myaka 10 96 ali mu buliri yebase naye ye president, abalala bamufugirako boogera nga bagenda mu maaso. Tewalabye social media, walabyewo video ya Toyota tonagiraba muganda wa Museveni, era yalinawo na mulamu wange ono bamuyita mulamu wange Sodo nga kwebali n'agamba nti nze mbabuulire kye tuliko kati ekya MK ffe twamaze dda, twakimaze kiwedde, era tugenda kutuuka ekiseera era muzeeyi atugambe nti okay. N'agamba no surrender, simanyi no what, no return, no surrender. Njagala kugamba nti mu linnya lya Katonda ono wenesiga tebinaba tebijja kubaawo. Mu linnya lya Katonda ono wenesiga nziramu Olivia yayogedde ezo strategy ezo ze ba devise strategies ezo Katonda ajja kuzimenyamu, tezijja kukola. Katonda wange wenzikiriza nange ndikire alinga abampulirize ezo plans zonna ezo za wickedness ne evil ezo z'abacweze ezo zitalina lugendo, Katonda azisazaamu. Plans ezo strategy ne plans Katonda azisazaamu mu linnya lya Yesu. Nze Katonda wange wenesiga, nange nja kutuula wano yagenderya mu mobilizing, nange ngambe nti Mukama sazaamu strategy ezo za wickedness. Oyinza otya kusituka wano n'ogamba fe abacwezi bali babalabyeko, abacwezi bali babalabyeko. Kyenvudde nkugamba Katonda Abafirika okulemu okusinza Katonda ye wennyini kyekitutwala eyo. Ate tombuuza nti banaaba batya. One time nze kankubuulire, wajja kuvaawo olunaku lumu abaana ba Isirayiri abo boolaba bamala emyaka 400,000 mu busibe. Lumu bwe bakaabira Katonda n'abawulira
nga bayibuli bwegamba mu Chronicles chapter 7 verses 14 egamba nti abantu abeeyita erinnya lyange bwe beenenya ebibi byabwe ne bankyukira ne bakyukira nze ne bansaba ne basaba ne beewombeeka ne basaba nze nja kubaddamu mponye mbasonyiwa ebibi mponye n'eggwanga lyabwe. N'olwekyo nze sinaba hopeless or helpless kubanga nkimanyi nti Katonda yanunula abaana ba Isirayiri emyaka eyo naffe abasaba ne tusaba natusaba mu Afrika muno luluba lumu naffe alitununula.